MAKKO essuula 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo bwe waali waakabulayo ennaku bbiri, embaga y'okuyitako n'ey'emigaati egitazimbulukusiddwa okutuuka, bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamukwata bamutte. Kubanga baagamba nti si ku lunaku lwa mbaga, kubanga abantu bayinza okuleetawo akegugungo. Awo bwe yali mu Besaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge ng'atudde ku mmere, omukazi yalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ogw'omuwendo omungi ennyo n'ajja, n'ayasa eccupa, amafuta n'agafuka ku mutwe gwa Yesu. Naye waliwo mu bba abaasunguwala ne babuuza nti amafuta gafudde ki bwe gatyo, kubanga amafuta gano ganditundiddwa eddinaali 3 n'okusingawo ne ziweebwa abaavu. Ne bamwemulugunyiza. Naye Yesu n'abagamba nti mumuleke, mumunakuwaliza ki? Ankoledde ekikolwa ekirungi, kubanga abaavu be muli nabo bulijjo. Na buli lwe mwagala muyinza okubakola obulungi, naye nze temuli nange bulijjo. Ankoze nga bw'ayinzizza, asoose okufuka amafuta ku mubiri gwange nga bukyali okunziika. Mazima mbagamba nti enjiri buli gy'eneebuulirwanga mu nsi zonna, kino omukazi ono ky'akoze kinaayogerwangako okumujjukira. Awo Yuda Isikaliyooti eyali omu ku 12 n'agenda eri bakabona abakulu alabe bw'anaalyamu Yesu olukwa bamuwe. Awo bwe baawulira ne basanyuka, ne basuubiza okumuwa effeeza, n'anoonya ebbanga w'anaamuliiramu olukwe. Awo ku lunaku olwasooka olw'embaga ey'emigaati egitazimbulukusiddwa, kwe battira omwana gw'endiga ogw'okuyitako, abayigirizwa ne bamubuuza nti, oyagala tugende wa tutegeke gy'onooliira okuyitako? N'atuma ab'okubayigirizwa be 2, mugende mu kibuga, anaasisinkana nammwe omusajja nga yeetisse ensuwa y'amazzi, mumugoberere, muyingire mu nnyumba mw'anaayingira, mugambe nannyini nnyumba nti omuyigiriza agambye nti ekisenge kiri ludda wa mwe nnaaliira okuyitako n'abayigirizwa bange. Anaabalaga ye yennyini ekisenge ekinene ekya waggulu ekitegeke era ekirongooseddwa, mutegekere omwo. Awo abayigirizwa ne bagenda ne bajja mu kibuga, ne balaba nga bwe yabagambye, ne bategeka okuyitako. Awo bwe bwawungeera n'ajja ne 12. Awo bwe baali batudde ku mmere, Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti omu ku mmwe anaalya nange anandyamu olukwe. Ne batandika okunakuwala n'okumubuuza kinnoomu nti, yenze? N'abagamba nti, omu ku 12 akoza nange mu kibya ye wuuyo. Kubanga omwana w'omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikibwako, naye ziri musango omuntu oyo amulyamu olukwe omwana w'omuntu. Kyandibadde kirungi singa omuntu oyo teyazaalibwa. Awo bwe baali balya, n'atoola omugaati, awo bwe yamala okwebaza n'agumenyamu, n'abawa ng'agamba nti, mutoole, guno gwe mubiri gwange. Ate n'addira ekikompe, awo bwe yamala okwebaza n'akibawa, ne bakinywako bonna. N'abagamba nti guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika olw'abangi. Mazima mbagamba nti sirinywa nate ku bibala ku mizabbibu, okutuusa ku lunaku luli lwe ndikinywa nga kijja mu bwakabaka bwa Katonda. Awo bwe baamala okuyimba oluyimba, ne bafuluma ne bagenda ku lusozi lw'e Zeyituuni. Awo Yesu n'abagamba nti muneesittala mwenna, kubanga kyawandiikibwa nti ndikuba omusumba n'endiga zirisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukizibwa, ndibakulembera okugenda e Ggaliraaya. Naye Peetero n'amugamba nti, newankubadde nga bonna balyesittala, naye si nze. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti ggwe leero, ekiro kino, enkoko eneeba tennakukolima emirundi 2, ononneegaana emirundi 3. Naye ye ne yeeyongera nnyo okwogera nti, newankubadde nga kiŋŋwanira okufiira awamu naawe, siikwegaane n'akatono. Era bonna ne bagamba bwe batyo. Awo ne bajja mu kifo erinnya lyakyo Gesusemane, n'agamba abayigirizwa be nti, mutuule wano mmale okusaba. N'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana awamu naye, n'atandika okuwuniikirira n'okweraliikirira ennyo. N'abagamba nti, emmeeme yange eriko ennaku nnyingi, zigenda kunzita, mubeere wano mutunule. N'atambulako katono, n'avuunama n'asaba, obanga kiyinzika ekiseera kimuyiteko. N'agamba nti, Abba kitange, byonna biyinzika gy'oli. Nzigyako ekikompe kino, naye si nga nze bwe njagala, wabula nga ggwe bw'oyagala. Awo n'ajja n'abasanga nga beebase. N'agamba Peetero nti, Simooni, weebase?
tosobodde kutunula wadde essaawa emu bw'eti. Mutunule musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwagala naye omubiri munafu. Nate n'addayo n'asaba n'ayogera ebigambo bye bimu na biri. N'akomawo nate n'abasanga nga beebase kubanga amaaso gaabwe gaali gakambira. Ne batamanya kyakuddamu. N'ajja omulundi ogwokusatu n'abagamba nti, mwebakire ddala kaakano muwummule kinaamala, ekiseera kituuse. Laba omwana w'omuntu aweebwayo mu mikono gy'abalina ebibi. Muyimuke tugende, laba andyamu olukwa anaatera okutuuka. Awo amangu ago bwe yali akyayogera, Yuda omu ku 12 n'ajja n'ekibiina wamu naye abalina ebitala n'emiggo, nga bava eri bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde. Yuda eyamulyamu olukwe yali abawadde akabonero nti, gwe nnaanywegera nga ye wuuyo, mumukwate mumutwale nga mumunywezezza. Awo bwe yatuuka, amangu ago n'ajja gy'ali n'agamba nti naamunywegera nnyo. Ne bamussaako emikono gyabwe ne bamukwata. Naye omu ku abo abaali bayimiridde awo n'asowola ekitala, n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu n'amusalako okutu. Awo Yesu n'addamu n'agamba nti, munjigiridde nga bwe muggira omunyazi n'ebitala n'emiggo okunkwata? Buli lunaku nabeeranga nammwe mu yeekaalu nga njigiriza, nga temwankwata. Naye kino kikoleddwa ebyawandiikibwa bituukirire. Awo bonna ne bamwabulira ne badduka. Awo omulenzi omu n'amugoberera, eyali yeebikiridde olugoye olw'ekitaani lwokka ku mubiri. Ne bamukwata, naye n'abalekera olugoye lw'ekitaani n'adduka bwereere. Awo ne batwala Yesu eri kabona asinga obukulu. Bakabona abakulu bonna n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaana. Awo Peetero n'agoberera Yesu ng'ali walako. N'atuuka munda mu luggya lwa kabona asinga obukulu, n'atuula n'abakuumi ng'ayota omuliro. Awo bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonya obujulizi kwe banaasinziira okutta Yesu, naye ne bubula. Kubanga bangi abaaleeta obujulizi obw'obulimba ku ye, era obujulizi bwabwe bwali bukoonagana. Awo abamu ne bayimuka ne bamuwaayiriza. Ffe twawulira ng'agamba abantu nti, ndimenya yeekaalu eno eyakolebwa n'emikono, ne mu nnaku 3 ndizimba endala etalikolebwa na mikono. Era n'obujulizi obwo tebwakwatagana. Awo kabona asinga obukulu n'ayimirira wakati n'abuuza Yesu nti, gwe toyanukula n'akatono? Kiki kye bakulumiriza bano? Naye n'asirika busirisi, n'atayanukula n'akatono. Naye kabona asinga obukulu n'amubuuza nti, omwana w'oyo yeebazibwa? Mwe muliraba omwana w'omuntu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi, ng'ajja n'ebire by'eggulu. Awo kabona asinga obukulu n'ayuza engoye ze n'agamba nti, twetaagira ki nate obujulirwa? Muwulidde obuvuuzi bwe, mulowooza mutya? Bonna ne bamusalira omusango ng'asaanira okufa. Awo abamu ne batandika okumuwandira amalusu n'okumubikka mu maaso n'okumukuba ebikonde n'okugamba nti, lagula. Abakuumi nabo ne bamutwala ne bamukuba empi. Awo Peetero bwe yali wansi w'oluggya, omu ku bazaana ba kabona asinga obukulu n'ajja. Awo bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro, n'amutunuulira n'amugamba nti, naawe wali n'Omunazaalesi Yesu. Naye ye ne yeegaana ng'agamba nti, simanyi so sitegeera ky'oyogera. N'agenda ebweru mu kisasi. Enkoko n'ekookolima. Awo omuzaana omulala n'atandika era okugamba abaali bayimiridde awo nti, omusajja oyo omu ku bo. Peetero n'ayongera okwegaana. Awo bwe waayitawo ekiseera kitono, abaali bayimiridde awo ne bagamba Peetero nate nti, mazima oli omu ku bo, kubanga oli mu Ggaliraaya. Peetero n'atandika okukolima n'okulayira nti, simanyi muntu ono gwe mwogerako. Amangu ago enkoko n'ekookolima omulundi ogwokubiri. Awo Peetero n'ajjukira ekigambo Yesu bwe yamugambye nti, enkoko eneeba tennakookolima emirundi 2, ono nneegaana emirundi 3. Awo Peetero n'atulika n'akaaba amaziga.